Emma Wise Sechide Oliver Katongolo Mazendo Zuko muna message yo najire wagambizane saa 12 London. Olivia Katongole gonde sereti. Wagambe mbu sababa zawa zadengera okukola zade zigenda ku baleti ne comment negisoma. Mensoka nkuleka. Yo Rasta. Ntumidde ku Rasta Tone straight. Rasta Tone oyabera mugagamiro muganda wange. Simanyi nabi twayituogeddeko ne mbisuli yani Rasta nja kuddira. Oh, my sister Donantongo. My sister Donantongo. Agala nyomo nyina zimalumo. Chiganda change chiyeyo. Esairo. Zimalumo abantu bange benina. Olivia Katongole ya complain is sewa muzibera sawa 12 London inangamba nzije ko quality ensonga kinziri kati tamu notandike chinchini pati ndo kugenda ko mu gym tuduke mu kwati gane tunonya ku cent Namboze Edwin ongambe ngutumireko Namboze Edwin ngutumiddeko Vincent FM official. Amanya goti gatigiri kikagusijja gatumira. No didasi. Mwite bande mwetandika ekigambo kyane tulina kuduka dukene tunonya ku sente. Twogere muko ku bintu bine bigenda baso mu gwanga. Andi bakaita kape kayinza okugera mutagala kuwulira. Kasajja kazibu nnyo kwogera mutagala kuwulira. Ebitagatta ne kaba kugamba bino tebigatta. Umalu kajimu akamaliriza. Umalu kajimu akamaliriza muganda ngo we Dubai. Zengenda kagenda mu konzi. Kumuyite yoka kama tungalu 10 bajja kummala. Ngenda kubabuulira bwe mulina okumanya. Kom. Kumi bammala. Bantu 10 bammala. Waso abudula abantu 10 bammala. 10 lokalu mmala jatambuza video yange. Baganda bange mwenna banakazadde begwanga banoonya ku sente mbatumidde nnyo bamaama bataata atalina mulimu ojja kugufuna yafiiriddwa nga bulijjo nnyombo gye ntandika na yafiiriddwa kitalo nnyo mukama akugumya omulwadde ojja kusuuka tambuza video yange eno nala mugiteeke mu archives zammwe ngenda babuulira ekigenda mu maaso walimu eŋŋombo egenda mu maaso mu Uganda omuyimbi Buchaman omulema yakubyo yaliko omuyimbi ow'amaanyi Rocco Giant ono yani yali musajja njasa kiggu yali muyimbi w'amaanyi nagwa yagwa atya ngenda poke bebitu agala kuwulira yagalwa hiti songo zaabula nayavuwala babivulu promoter bonna tebaagala bamusuulawo Rocco Giant nagwa ng'omuyimbi omulala bemuwulira Bamadi Tiger bani bayimbi bange bangi nnyo balweri bantu temukyabawulira naye nga baliko basita ne bagwa ng'era omuntu yenna bwagwa naye ng'abaddewo era ng'abeerayo
muzigeto zaabwe zikisugu zimachinde mwatambulira katwe abadde ngo omuntu yenna omulala Pukedde akatambika saturatinze nga akubwa ayibwa amazzi ajolongibwa yegayirira njagala muddeyo mulaba akatambi ako bulungi njagala nga temunnatandika kusoka kuva ku mulama mulaba akatambi ako kalungi bulungi batona bagenda okukiziganya nange n'ebino byonna mujja kubimanya myezi gino gyonna egizze emyali emmwe zeetuvuga payida yino tuba tuva muwono nabiira batukubyemu simanyi ono kibalama ogwa kibalama guba guwedde nga baleeta abasajja minyo simanyi faamu tugenda mpola internet eri omutamanye kugibala bagenda tukwata obujiga ojja kwesanga nti nno n'ekintu kya faamu ekyabasajja mivule kipange babeko wiki ze batutwala mu konono simanyi yita China ng'onannyonnyola wante biwata onannyonnyola gamba siye tuwande wiki nga tuli kwekyo ekyo kimaze okuggwa buchamani yaze akubye muyimbi munne sigenda batwala speed ngenda bawe ensonga zange 5 ntambule ngende mujja kungamba penge webale akatambika saturatinze mu buchamani akubala okojja gwe basiiba naye mu ghetto kansoke nkubuze gwalaba video yange eno lwaki mu bayimbi bonna buchamani akubye mu Local Giant nindako okumpa answer lwaki ebbanga lyonna buchamani lyabaddewo takubangako omuntu yenna omulemu oyo ensonga ngolabye video eyo eraga Local Giant ng'agamba mbu ssebo nja kukusinza nja kukola ki ssebo ani ghetto president mbwamukubye agamba mbu ye ghetto president kankubuuze banga libaddewo ng'abasajja beeyita ba ghetto president buchamani nga tabalumba nga bakabaaya temubeera abantu bajega bannange buchamani nga takubanga ku bakabaaya baze beeyita ba ghetto president bameka bazaalumba mbweyo taito gyalumba kankuwe ekyokulabirako lwaki essaawa zino TV ziganya okwata victim gwe bazijjako interview buchamani atudde comfortable wano wasuulidde comfortable ali mu kuwa speech ne press conference akuba wa speech ko press conference essaawa eyo ekirala ojja kwesanga nti mulimu n'abayimbi abaagaanyo byogerako nga bava mu enyale balabe empundirize tutuuseewa tubigwiridde oba nedda kino kiri gwe gy'oli babadde balina okukwata omuyimbi eyaggwa ali despite ng'ebijagalagala byamukuba fetufiiringa sympathy ebeere kamubaaka ye naye nga ne mu politics batukwatidde mu kaawo batudaivatinze abasajja babavuga speed temunnalaba neerera bikyajja nziramu tewali muntu mugezi ayinza tulugunya munne bwatyo n'amukwata katambi nga si bipange ne statement buchamani zali mukuwa ku TV zitandise okumwogesa ziriwa afande night yankubidde simu mu State House nefuna simu ewa Balaam nefuna simu wa my captain mukulu ali comfortable omuntu yenna ne wobeera olina kyokoze nga kikyamu wadde okolera gavumenti essaawa zino kyandibadde kitya buchamani yandibadde ali worried mu kifo mukama we president kyeyamuwa katayita kak'ekisiru be beetuumatuuma yandibadde alina worried nga tasobola kwogera na buvumu okuba kyonna ky'oba okoze there is nothing that can justify your action tekiriyo tuli kuli tutudde tutandise okufiiringa mu masi just government ngenda kubalaga nti no buli bwosemberera Museveni ofuuka nsolo otya nti era banoonyayo omuyimbi yenna bajja kunoonya era omuyimbi yenna ayeetaaga obuyambi ng'ebidagala byamuggyako yasobola ozannya paati eyo era nga wookirabye nti nno dayisi yabadde ya mitwe ebiri abantu bangi bavuddeyo bagamba ngenda kumuyamba bwoti ne bwoti awo olw'okujja nti aba yasikowaliza ekyo babadde bamupromisinga kuba ensi bw'etambula ensi etambulira ku bintu ani gwe banyigiriza oyo gwe basobola okuyamba kati vidiyo wabagenda zifuna ku bwerere musajja naye tomunenya ali mu mbeera mbi eyeetaaga ekyokulya ebidagalagala byamukuba nze okijja nti gwe mmanyi kasoke mubabuulire
Kulo Rock Giant jali nazi nabikayo n'abayimbi abo ye musajja atakubika. Noba musanga mu period ng'emisuwa gyamugwako ebiragala na byamuko Rock Giant si musajja gw'okuba n'otamba n'ogenda. Ebyo mbu afuka mbiragamba sebo nja kusinza. These musicians, the musician is like an actor. Mwekibale myo kumanya. A musician is also like an actor. Omuntu wasobola okubeera muziki, asobola okubeera actor. And at the same time, actress. Okuyira amazzi. Kintu kyangu nnyo nga mulina kye mubala bakuwadde ssente. Temugubirira buli kimu mugenda muno mugeza Butcherman this nkugambye. Eyo guli Butcherman gyakoze kati nagitose n'enjina emmanya nti bagenda kola. Eyo wewebuuze TV yawe ensiru. Yandibadde ekwata victim otufulira ddala fala kwa bisere bise ngwe bakubeera soko okudduka okubeera nga akuba omulanga. TV wedduka n'enonye yakubye nga ali comfortable mu kimundi mwatuula bwati. Awo nyi babeera bisizza. Ngari confidence Butcherman gyakwesa akulaga nti there is nothing. Kuba omuntu yenna mulaba n'abantu abeera mu bitibwa byabe benjawulo nga ba minister bwasobya abamu akati akifo bakitwala nyinzo genda ku police yense genda kunda bantya. Akuteka limu kitegeeza ku buli side yabaze. Ekiriyo kiri kyabwe kyababiri. Atega bingi bikyajja tukwata byano na speed. Tukwata speed zebe sibigula. Ngaze mbigula kuki. Bakutajja simu ne bamwako be bamusuubiza. Era ensi etandise okubisaka. Era ensolo kuba ndotambulira ku bintu bya kisa. Awo Rock Giant yasiko walenze. Ne Butcherman okugulumiza kataito kasinga okubanga yagala ka ghetto president bwake kamukubizza. Kataito ako kasinga okugulumiza. Mbunze ghetto president yeso gachicha ko kati afanso ka promoting na yengera tutekera bina wano tukwata katambara ndimo mache kitegeza kutulugunya Rock Giant gwe ekisugo izo okusala mufane mu bintu byokubira abasibo obutambala namwe ebyo mwizo mbigule ebintu byekisirusiru kuki zero obusimu nabufunye dda ku kitebe ekikulu bangambya butoba wala biseera ozabwe bwe mwese busiru mmwe tasobola kumanya gyemulaga. These are the same people siba mbuyaga musajja tubambikalira okuyeja anti bambenjaga yamukuba ne mujjako. Kati abadde desperate nga yetaga okudda. Miro bana bamusomede babiyitamu. Mwe babuuza bwe yo Peter Nabiraba. Ezo kagambe fu mulamba kito abagamba okuba Butcherman ne tuwadde Nabiraba. Just one phone call away tubiyitamu gamba mama veka abayayi. Ndate ndamukube munaku bbira tembo n'akomawo. Gwe gwokuba yasobola okudda. Gotulugunyiza na mu filming asobola okudda mulako mone waneera. Story na tegatta. Mufe kati era basajja mevula zindategera omusajja wejje wa farm. Nagamba farm siye. Nemanya basajja mevula jja kole video naye ngatulagaga bawo bente ebi watakyala komyewo. Wiki babere kwewe bibiri kuluna yakomyewo na ndenya. Tuye tulaga nti ataano kati yakomye n'ente ennya zaalaga bana basajja babinnya nammwe ti ghetto president yekubye omusajja bifuddeeko ebyo naye mmwe mwebuuze ku kitebe waliwo abifuddeko abasajja batukwata speed muganya okubiraba era banoonyeza bambi omusajja yeetaaga okukola kamuba buli babeera bakyali babeera aba bakyali aba. Butcherman ebyo muzukuke tusembere dakalulu ate mukyala aba film mukyala biradala film babala mubali kulinti muganda wange wenenye ne babloga ba NRM ne bavya bakivumirira bakyongereyo ne babloga ba NRM bazire bakivumirira mu kuno babade ku side yaffe kumbe bakyongerayo mumongera mu kigule. Wachokeza kungamba Uganda tirimu mateeka. Bani White yali akolera bawala wano. Yali akolera Museveni ngasiba mu state house mu nyonyi ya Museveni gyatambuliramu. Lwaki bagamba bwakabasanya simanya bwala byali akozesa government ya Bayomango. Oga Butcherman yali badde nga tali mu ntebe bwati comfortable abwa speech bye. Ezo zonna project za Balam. Uganda zoko kakayimba ka Bobby temwaka ulira. Project za Balamu. Akalu kagenda kutufuula abajega. Ezo project za Balamu zennyini zali mu kubala. Mugenda kabale kisoboka nkubuza Butcherman kachanga abawo yakuba abayimbi bameka.
banja besimbye mu gate yo ngasiranga wabanona bakabaya bava akabe machi aba Bobby Wine ngata bakubanga ne balayira nokulayira ngata bakuba mbuyo taito jaba kubira ngata bakubanga buje bali basolo kutana akanyonyo oyo n'abasajja bazanya akatambi akaba mumba manyi bayayi baferi waliwo omusajja omulasa atambula n'obwana bubiri ku kimotoka kibeerawo kiriko ebyo byanjiranji musajja abeeranga aveyo makindi musajja mufe ebintu bibeera mu kinyi bya kifere ebyo bidiru byazanye omusajja wa mulasa to yalina obwana obulina ali awo butambula mu nemodo bokuba amasasa atambula n'obwana yazimba ekimoloka kiriawo kirina bigiya biriawo bisesa kiriawo kiringa ka video ekimotoka ekyo kyabaddemu kimoloka kiriawo kibikkulu oyo omufere oyo yatambula n'obwana obubiri oyo omusayimbo barasta kimoloka biriawo oyo namulabi oyo omusajja ebintu bya kifere munembo manyi era TV z'abanyampi bazikubiddewo essimu ndukazikole ku musajja Buchaman interview wiki namba mudde kwekyo katate mu wiki ereyo nero kujanja agenda kujabeeko kye yewozaako ezo wiki bbiri tuziteeka tuli kwekyo ngera batupangire ekirala tugenda kufuna ddi akadde akagamba kyagula sensitizing abantu singa nazedda nevuma Buchaman olinga akagulu okola bwoti nyoka amazi nyoka ensigo naye tunaafuna ddi akadde akakula tunoonyeza obululu omusajja oyo ayina atambula n'obwana obubiri oyo musimanyi ekimoloka kiri nga kibakuntu be kya poliisi kisigeko nakyo nakirabye omusajja mufere ate mikwano gwabe bombi oyo omusajja obana n'obwana tabasiru n'obwana bw'omusajja oba butaddemu abo bonna bakoma singa nazedda Buchaman muganda bange babalimba muzuukuka ezo projekiti z'abasajja kati nebbala mwaveeyo ate agulumizibwe nebbala mwaveeyo agulumizibwe agenda gamba kinkwaddeyo ekivulu nkwaddeyo ekivulu lwokuba nti music fraternity nakuzina abantu bonna babazuula basiru nsongera ko abaproducer bange abasinga bambi kuba ekikola kyo bakirabanga si kya buntu musajja bamunyigiriza wansi ne mukikole nga muyambala okujja nti okumuzza obuzi okusinga okumulinda omumukuba. This was a call also namwe kamba buuse waki mulinda mutulugunya omuwazi zino ze offer so oba osobola ngomanyi bambi gyali muwe kuba yeyo kyeyetaaga kyakulya nze Rokoja yanti gwe mmanyi muganda wango weri panda ng'onyo omugulu gumu omukube n'abasajja baba bazeyize abatambula n'obwana abasajja bakulu abazeyi babadde ebigalo bindi bakosera ebifeesi Rokoja yanti omumanyi ggwe oyinza omukuba ekisugu n'oyitawo ggwe. You people, do you know who Rokoja is? Never yavaku waya. Mpa miziki enali akube ku Rokoja nti bisera bya beef na mukube ekikondi. Almost 90% kuba yimbi abasajja bakubiddwa. Babadde balwana. Mpa yali yegezeza mu Rokoja ndi paka today. I think respect aziteekawo nga ye. Azamba mbulya muganda azamba oli muntu wa hip hop ani yali ayingidde mu Rokoja ndi mwabangana mu beef babonenga nayo mu mutia. Gravity woli mbulya mu kube hip hop abakupesa leyo omusajja ayingika moyo. No aba mutono bwa oyo Rokoja nti no takubika no vitawo ekisugu machire no vaawo. Tubabulira omuyimbi atamalaga kubika bya kisiru. Yoyo no Rokoja yanti. Nendo musajja wakagulu naye wadde order. Tula once. Mwemwe mulaba namwe tuli mu kandoli ndoli. La bonita. Full for that crop ne bandi badayi kabusayi. Lwaki gwe bakubisi agenzi nagira badduse mangwere aba Steve z'abanyampi era mubalaba ba presenter bawo obusente enyale mugundi batabo ebizukulu bya kalise ebinonye sente za kajasi kufuna sente za leero era biddukidde ne binonya Buchaman nge bikozeko interview bine bite mujja kubisoka kubitegererawo mujja kutegera ebintu bigenze. Next thing is mujja kubiwulira enyale gundi bayise Rokoja nti mu state house nti reconciliation baba kwasize engalo bonna bonna nte kugano gundi abagase gundi abagase tubere ku ekyo kisigalemu enyale nze mbabuziza just wanukula we nukuba babuza kiro kitero bagamba muganda nga toba babudde mu eni yupi mugisensiru kay musubira mu Bobby Wine ajagamente mulaba yino nsonga waki omusajja namugoba yabira byedda era mukozesa yabira byedda mujje ekifananyi kiri nti oli yavaawa yava mu fire base batwema
ebyo byonna yabirabye dda ate n'ofuna munnageto munna yeetaaga obuyambi enjaga bwe yakuba neemuyonoona omubiri ne guyiika talina kyakulya teyeefaako ebyo byonna twabiraba Moze Radio yagenda okufa nga naye afaanana bubi nga Luoko Giant abayimbi obuteefaako ekyo just kiri mu neca yaabwe abasajja abakozesa ebiddagaladagala Moze Radio yagenda okufa nga alinga akakoloni and he had money he had hit songs olwo yalinga akyayingiza ng'alina n'ennyimba zi hit song naye yafa alabika bubi I don't care about Luoko Giant appearance yakyeteekamu but I knew by no kunoonya omuntu nga yenna yakuba ne bakuba enkira n'ogendayo I don't care about Luoko Giant yaggwerera omubiri neze bagambye eyo mbeera y'abayimbi abuteefaako nga bakozesa ebiddagaladagala embeera yaabwe bali babeera batyo obuddagaladagala banywa obuyaga tebalina kye bagenda kunywa ku kipoyesa life yaabwe bwetyo naye nze nkugambye olaba ne Moze Radio alinga akakoloni naye nga tomala gamuyingira munata kukuba luwaya yabanga n'enjala zino nga eva zibeera ziddugala mwayimba n'agenda n'agakoma ku maadi nga tisa kwagula n'akuyuza n'abeeranga gunju Moze Radio alimu olugunjugunju nga tabimenyi bikola nga asobola okukuyuza okukwagula nga buli omu atyagalange galinga gamuwabutwa nga asobola okukuyuzayuza Luoko Giant gula boy tosobola kumukuba bannange kaali kaakola tosobola kakuba olaba ne kakonzibi era kakatya ne bali babeera mu busada babusada kirani babira mbuyagayaga bwabwe era bakoze ebintu byabwe by'ekiyagayaga ng'enjaga ebakubye bakoko muveva enyale mukwata kufe tubaddako nga leero Lucifer abaliko abantu muli mukaaba muli mukola we ebyo ebiriwo kati enyale mbona mbalabira basirise babloga baabwe abamu abalabaze kusaidia fembu sympathy kyebaagala kino batanso tuzura bwokubayo omuntu nabeera brutalized abana Uganda bakibeerako kati batandise ne music industry batandise okube kino kyangu nnyo kwata omuntu yenna tabatabira munna okuwulira obubi abeera ku ekyo mbagambe ngenda bawo example if the government of Museveni solo kubeera ngepo stage managing akatambi akali akamade nga tulugonya omwana Who's Luoko Giant obutakubibwa nga yeetaaga sente ne kamu back but what walabako katambi nga kasite council kimataka cha state council cha tomwana government omusimba ne gugikuba abantu babeera pissed government yakola kimubu nambiri akwata set nepanga akatambi ka made akali akediting ne kata nga made alinyo omwana amukuba akuba akatambi ensi yo ne ka posting nga buli onsi nyivu kava munsi ya Uganda government yakasipa ya funding na yenga ekikola kyebakoze kya butemu basi omwana mu state council ekonyo omwana ate ne bakibikisera n'ekikolwa ky'obutemu ne bakwata maid nga akuba omwana katambike bakwata ati maid atulugunya omwana we bakuba maid nga atulugunya omwana ze mbabuuza mu bikuka amaaso Luoko Giant ate atali muweri nga tagenda sasula kimuleetera kamu back kino kireetera bloga wa NRM okukibeerako mwe mukibeeko naye nga akyongerayo ffe tukibeereko mugambe mbuno kituufu tekiriiyo balya buliminio bino ebintu just kuba akasimu ku kitebe n'obuuza kiri kitya bakubuulya bagatta matatu nti bano baagala tukwata bujega tuli mu government nga esobola okupanga n'okufa n'okubeerawo waliwo mwetaaga answers ng'ettawo omuntu olwo bino ebitambula ebyakatemba tuli kuba kati saawa zino tulimu guno omwezi gubadde gwa katemba basajja genda mu zifaamu ezitali zaabwe nguzo n'okusanga faamu eyo nannyini y'omusirikale wa NRM faamu nannyini y'omusirikale wa NRM n'abakwano bagwamu ku bakwano ba Balamu naye nga basajja minyo bagimuwa basajja sibanyi bagimuwa n'agizannyiramu ne baleeta n'agiwakanya naye nga azannyira mu faamu emu naye nga kiri mu bo gwe bakozesa bonna siba bannannyini faamu bakiri hasinga mu video yasooka ekulaga nti n'omusajja ali atya okusemberera ente ebbanga lyasirise nga mumukuba mugamba faamu siiyo afunye obuvumu afunye n'okutendekebwa ente baziwa batya ebiwata kati atambulawo ng'ali confident kikyali mu bo kati gwe kino obuvunaanyizibwa bwe okubuuka ebigasa n'ebitagasa kiri kikyali mu bo basajja laba video y'abasajja minyo ku faamu olwasooka nga nente ate ogisemberera amanye yinza omumukoona ng'agitya ente eyo gye yeegulira
yagirunda agiraba naye ng'agitya yagikuzizza wetunda embwazi ng'agitya alaga bulazi n'ente zange naye nga ziri mayiro atyawo kati kati kemumukubye batoddemu kente ne bamuwaako kente eziri awo endalulalu ezisalindalu nga bya caliform ziri awo zibongota zirya biwata ziyasobodde osemberera nga akisobola okubalaga nti wano tubawa wano tuzibawa wano tuba tubawa wano no chachu wano premix bajjemu ziri ezikoona nga ziyinza omukoona eminiyo ne bamulekeramu bino byassa ebirete tebebakubye byagayiso nga wiki emu sawa ngemu ebikalifomu ababiweddeko nasooka mu abakakasa kikyali mu bbo nza inyuda ati mbasajja nga defending farm lwaki biri nanyini farm wa NRM bana abanyankole musirikale bakababalira kali batambulira mulira najja kujera abeko byakola wiki namba tubere ku ebyo mumukyali aba batwala speed lumbya mugana ngamba tobyogera nakebe bigasiya big up lumbi tobyogera kebe biroko giants babikoze bitya bya kisiro kubuzabuza bavubuka wano ato babule tebagala wulira biche bala bane babukira oganga bagamba muri state house agent kuki logic eka tv kabanyampi kadiso ku ali eri nebite bimama geto mwaba kubyo omuntu mujja obuvumo okutula alinga moyo uzako wemu Brian White ba musiba ko musango president abuka bali balina okumuyita anti parliament bwakabasa nebiwala Ngibina babi panga nga omukusooka nga nabo ola beyafunanga 3 samu nabo bakazibe bemwala banga nga bwoddo obusente mu kamera beyo kyesambo nezijjamu olubuto ne nakdamu nankolola nalo nendujjamu mbate munange nga nazijja nga ne bistoli bikwatagana diverting Ugandans Nero olaba nti nno Brian White kolo ya sirika akubye sawe talina kwogererawo sanyuka nga boyiga Eleka sofuna wa presenter wana baivamu amanya abana bakalisa betaga just cent bokwata obukwasira kachoya tuga t-shirt najamba nasula wali bwana kubazibu nobuna kubawunya mabina taina nabukadde bwera bitano kwa account ngabujja mwoka bavuga buno sobe bible vitizi kachoyo yeyo ayangwa mangu ngo mutazi bibyo batambulya kati walo ne TV programming ekyokola bakimanyi obo yokera maka bakubidde dagleonya interview awo Zimbabwe oyo yoko giant anonya yiti songo afene kubidagala dagala era botaka kubidagala wekanga ate munaku munno yakujozi kata kibamugosezzo kiraba buli omuntu agenda mwefumitamu bala mwefumitamu mbwa mutute wa president ngana mukobye mbu wa president kati mubatambulira kale mmwe mujoga bannago ofanga tuli mwavu Teyandi badiroko jante kuzanyo kasi abami bandizanyi system ofanga toli banango obwavu chibi banango obwavu chibi Zimbabwe walo mbiroza kubavu nyinza okukaba amazigo obwavu kintu chibi obwavu chinzo kukozesa esente zetuno temwabuza kulaba basajja baminyonga batanzo okuvaako waya ayogera kino ntone yangu zente zange nazikula ku mwami gondi 2 ate nkira muka video akaso kabwa gwatalwere ebitagatta obwavu kintu chibi osoka n'oluzinga obwongo bwo Nokole ebitakisoboka nokole ebintu nga tulowooza nako nti kino kiri bwe kiti pakuyiridde amazzi ene weranga abayimbi musolo okukola zimivinziki video ne mudawo kuba muyimbi ye muntu alisobola okukola ne music video ekutiisa n'abanga afudde nakola music video mugwanika musobola okuactinga bukimba kuyiridde amazzi omuyimbi gwoyinza n'okuyira emmere ne bagamba video shoot ebyo byo alina ddala ng'obadde ataddemu akakwatiza omusambagiriza abadde z'amaanyi Mwati denyo ntigwe tula wano simanyi nekagwe tambi bunze njagala sego baita simanyi mu messenger mbugwe lwachi munvuma tula mbaka tambika ndakunya ndawaze mboko baka tambika ndakunya ate nakoma wananywa ne chai ate umuchisa buchisa ndi mwapanze ebipange gwe mwakubese bate naddanyo chai bibe byaddala ngakichenyo ngero daru chika chije bakubye jodda omyo chai ogera muwa ate ogambe to muwase manna kagereko ko mu kajimu basi badde mbegala bawo ka short video ke mbali ndayo okukola mbabuse mbagambo oyo gasiya temumugula gasiya temumugula
era nebazanya abantu ba NUP tebabuukira. Mwemoza Bobo Ndagala Music Fraternity. What was his statement about this whole thing? Music Fraternity, he wasn't hurt. Techimukwata konga muyimbi munne. Nziramu kuba Bobi Wine Ndagala Music Fraternity. Tabira ko mukwano gwoyo gayi. Bombiriri. What was his statement? Ngasin nagenda Bobi Wine tayagala music industry tayali muyimbi. What is his statement about this thing? Bali mukubuli ya musajja bali limirira bafaninga buli gasiya bajja abantu kumulamwa bino ne bino ate kati bannange nze n'ebintu ebimusagala kubyogerako mujaga amasembo ate wadize mu inbox ebiri musijjezera naye nze ngenze mukama abankumire ategedde asigedde asigale nga akaaba loko giant muyimbulira Allah akbar.